Sirina kukukuta konna nga Katonda ye mujulizi wange bwe nali nkukuseeko na gavumenti eno kumpaayo yaddaise mbeeko ne kyengikolera ekiba nkutte Bayibuli Katonda ye mujulizi sikikolerangako ddala so nga ate wali wabateeka essimu twagala tuyingirako kowa era nesikola neŋamba namwe mwandibadde mumukirabo osobola okgenda mu state house gyemputukuka kwonna na missioni yonna entumiddwa nga bwe mpulira waliwo oyo omwami awayiriza ennyo abantu bamuyitani ng'akusomerako ebigambo byonna nga bwabiyingiza nga bwakoze ekisinga okukuta kwonna kwe nali nkozeeko na gavumenti ng'empa sente oba okuyamba abantu yakakuba okuyamba abantu ne bagala agenda obayambe obakolere ekintu tekinkolangako nti oba ogenda nze obusente bwonna bwenkozeeko bwange okukuta ne gavumenti obeeko kyokola mu nkukutu tesikolangako emmayirawo bwensiriikidde bwendera ensirika kitandika okukosa fani wange n'atandika okudirizinga nti osanga bo babeera eyo ne bagenda ne babawaayo sente fetubeere nga tukikola bweti nedda sibangako okukuta na gavumenti oba gavumenti empise twagala okukolera ekibwekiti nekibangawo